Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku lwaleero nzize n'ensonga yaffe njagala nkubuulire enkwata y'omukazi naddala nga muli mu buliri tutunuulire olwaleero biki by'oyinza okuweeweetako ku mukazi oyo oba by'oyinza okunuunako kw'oyo omukazi by'alina nga biri ku mubiri gwe omukyala oyo kwegamba n'omuleetera okufuna obwagazi obuyitirivu. Njagadde tutunuulire ebyo ebiri ku mubiri gw'omukyala. Ennaku zino ebintu bifuuse bizibu, abaami temukyagala kuwa abakyala bammwe budde, temu abakyala bammwe budde, ekirala mubapapira, temusooka kubanoonya so nga ate abakyala abo baba beetaaga kunoonyeza ddala nnyo. Nabagamba nti abakyala abo ebiseera ebisinga abakyala bammwe babeera bulungi, babeera balina obwagazi, n'ag'omugagga ennyini babeera nago, naye engeri gy'oba omulagamu omukwano gwe gumuleetera okubeera ng'abulwa obwagazi, ng'abulwa ag'omugga, kwegamba n'obeerawo kennyini gwe omwami nga bikusobedde ng'olaba mukyala wo mukalu, mukyala wo nga ag'omugga talina. Ebiseera ebisinga gwe omwami gw'oleetera omukyala oyo okubulwa amazzi. Kyenjagala omanye omukyala oyo buli w'obeera ojja omulaga omukwano omutuufu, omukwano ogusaanidde ogw'omutuufu gwennyini gwateekeddwa okufuna, omukyala oyo amazzi gaba gajja kuvayo bulungi nnyo. Ebiseera ebisinga obeera olina okumatiza omukyala oyo, si gw'omatiza yekka, obeera olina okumatiza omubiri gwe, omatize omutima gwe, omatize obwongo. Singa onaamatiza ebintu ebyo omukyala oyo amazzi gajja kujja bulungi nnyo. Buli w'omatiza omubiri gwe, omubiri gujja kweta bulungi nnyo. Olaba omukyala ng'afuluma amazzi g'otalabangako. N'olwekyo omwami kyembasaba bakyala bammwe mubawe obudde. Obudde kintu kikulu nnyo. Abakyala abo mubaweeweete bulungi, mubanuune mu bifo ebyo ebituufu ebisaanidde okunuunibwa oba okuweeweetebwa. Kyenjagadde mbabuulire ky'oba olaba nti njagadde mbabuulireko bino ebifo ebiri ku mubiri gw'omukyala oyo gw'omwami by'osobola okukwatako, okuweeweetako, okunuunako, mukyala wo kwegamba afune obwagazi obw'amaanyi, musobole okunyumirwa omuzannyo gwe gugendako. Ekintu ekirala mu abaami, ebiseera ebisinga abaami mutuuka ku ntikko naye bakyala bammwe temubatuusaayo. Abakyala abo temubatuusa ku ntikko. Abakyala bali mu bufumbo abo bwe mulaba mumaze nabo emyaka miyitirivu naye abakyala abo tebatuuka ku ntikko olw'ensonga nti kino ky'omulaga kiba tekimala. Ky'omulaga kiba tekimala. Omwami kikkakatako okwebuuza lwaki mmala eddakiika 2 n'engwa. Ekintu ekyo kyebuuze, noonya lwaki kyajja. Ebiseera ebisinga abaami birolaba nga toyina maanyi ng'omaze eddakiika 1 n'ogwa eddakiika 2, buli w'ofuna ekizibu ekyo ky'okubeera ng'omala eddakiika 2 n'ogwa. Dakiika 2 kiba kibi nnyo. Kibi nno nnyo mu abaami kyembabuulira. N'omala eddakiika 2 n'ogwa, omukyala oyo obeera omulese mu matigga, kwega obeera omuleseemu effumu ery'amaanyi ennyo. Effumu erigenda okumusigalamu singa n'okikola ogenda kuleetera omukyala oyo omubiri gwe okubeera nga gwonooneka nga gukona. Ebiseera ebisinga ky'obalaba nga abakyala abamu abo atuuka essaawa n'aba nga lumizibwa omugongo. Ekintu ekirala kye njagala obbagamba abaami, nga bw'otandika omukolo ogwo n'omala, kimanye n'omukyala oyo abeera ateekeddwa okumala. Ekyo olina okukimanya. Ate ekintu ekyo tokibuuza mukyala nti lwaki gwe tomala. Tokimubuuza. Gwe omwami gwena okulaga omukyala ekyo ekituufu ekiri mu laavu. Omukyala oyo abeera ajja kumala bulungi nnyo. Gwe mukwate bulungi, muweeweete bulungi, muwe obudde, mukole bulungi. Ensonga eyo ey'ekikulu ojja kulaba nga mukyala wo oyo ng'amaze bulungi nnyo, ng'atuuse bulungi ku ntikko. Ayinza n'okusooka omukyala buli w'omulaga omukwano omutuufu n'omukwata obulungi, omukyala oyo asobola okusooka okumala bulungi nnyo. Naye ebiseera ebisinga mubapapira, temubawa budde, temumanyi baweeweeta, temumanyi wawe nina kuweeweeta, nina mukwatawa, temumanyi mwewabula kasita olaba nga wansi wagenze engeri y'otuzi gwe ng'otandika mulimu. Ekintu eky'obulabe. Kati n'olwekyo kyenkusaba gwe omwami mugezeeko okulaba nga abakyala abo mubongera obudde. Ekirala mubalage ku mukwano omutuufu. Muyambe abakyala abo kuba ensonga eyo bali bubi nnyo ku nsonga eyo ey'okubeera nga temubamatiza. Ekirala mubaleka mu kkubo. Omwami ogenda n'ova ku mukyala nga ye omukyala atandika butandisi kunyumirwa ate gwe n'ovaako n'ogweri. Ekyo nno kimukosa nnyo era bayisibwa bubi nnyo.
okubeera nga ye abadde atandika butandisi kunyumirwa ate gwe n'ovaako oba n'omala n'ogweri n'okwebaka neweebaka n'obeera mu mativu nnyo. Kye mulina okumanya nti omukwano teguggwaayo. Omukyala osobola omulaga ebintu eby'enjawulo kyenkana buli kanaku ng'oleetayo kamu kamu ng'okyusaamu. Kati ng'omwami kankuweeyo ebyo by'olina okukwata kwega by'olina okuweweeta ku mubiri gw'omukyala oba by'olina okunuunako. Ekisooka, ekkutu ddungi nnyo okulinuunako. Kirungi nnyo onuune ku kkutu ly'omukyala oyo mpola mpola. Olina linuuna mu mpola mu ngeri ya kwagala, si bipapira, mpola mpola nga si bipapira. Ekkutu liriko nnyo obwagazi, lirina amasannyalaze g'omukwano ekkutu ly'omukyala. Ekintu ekirala, ebbeere ku nnywato. Ennywato eyo nayo nnungi nnyo okubeera ng'oginuunako oba ogikwatako. Ekirala ne mu nkoto. Mu nkoto omukyala buli w'omuweweeta mu nkoto kimunyumira nnyo, kiba kimusanyusa ng'omuweweeta mu mpeweeta entuufu etali ya kupapa, etali ya busungu, kuba ebiseera ebisinga bambi mubeera n'obusungu nga mukola ekintu. Ekintu ekirala, osobola omuweweetako oba omunuunako wansi w'ebbeere lye, wansi w'ebbeere weri wansi we ligattira, naddala balina amabeere ago agabeera gagudde. Kati wansi w'ebbeere osobola odisitula n'oyisayo olulimi mpola mpola. Omukyala oyo ajja kunyumirwa, ajja kuwulira bulungi. Bini gaalu naye osobola omukola kyonna ky'oyagala, omukyala ajja kunyumirwa nnyo nnyo nnyo, awulire bulungi mu bulamu bwe, kwegamba n'okukwagala yongere okukwagala. Ekintu ekirala, mu bigere mulimu nnyo nnyo ennyonyogezo z'omukwano. Ekintu ekirala, okuyisa olulimi mu bulago. Omukyala, abakyala banyumirwa nnyo bayisa olulimi mu bulago nnyo nnyo. Ng'omwami nsaba okikole, omukyala agenda kunyumirwa. Njagala okole ebintu ebyo bye nkugambye, bikole, omukyala agenda kunyumirwa ng'omuweweeta, ng'omunuuna. Ate ekintu ekirala, olina omuwa obudde, kuba omukwano omukyala ebimunyumira tebiri munda. Omukyala ebimunyumira tebiri munda. Mu abaami ebimupapa dakiika emu n'oyingiza munda ate era dakiika emu n'ogwa. Ebinyumira omukyala tebiri munda. Ebinyumira omukyala tebiri munda, biri kungulu kuno. Omukyala mulaga omukwano gw'okungulu okumala eddakiika nga 3 nga tonnateeka kantu ko munda. Sooka omulaga omukwano gw'okungulu kuno ng'omuweweeta ng'omunuuna mpola mpola. Kiwe ttayimu topapa. Ebiseera ebisinga buli w'opapira omukwano guba gugaanye. Buli w'opapira omukyala oyo gw'oba naye biba bigaanye. Muba temugenda kunyumirwa. Togenda kulaba ku mazzi ga mukyala. Omukyala tagenda kutuuka ku ntikko. Gwe wekka omwami gw'agenda okutuuka ku ntikko ng'omukyala tosobodde kumutuusa. Ekintu ekirala kye njagala obbabuulira mu abaami, mulina omuze ogusaba abakyala amazzi. N'osaba omukyala amazzi, ekyo nno kiba kya bulabe era kiba kikuswaza ggwe omwami. Omukyala tolina mumusaba mazzi, ago amazzi tolina gasaba mukyala. Era omwami abeera asaba omukyala amazzi, kimanye nti ggwe omwami oba tolina ky'omanyi oba tolina ky'omanyi. Omukyala oyo gw'olina okumulaga ebyo ebimunyumira, omubiri gwe ne gusobola okuta amazzi, obeera ojja kugalaba bulungi nnyo. Omukyala buli lwanyumirwa, ebiseera ebisinga omubiri gwe, obwongo, omutima bikkiriza bulungi nnyo okukkakana. Ojja kulaba ng'essuuka zitobye, ng'obuliri butobye. Nga bwe nabagamba nti abakyala abo mubalaba, buli mukyala yeefaanana yekka. Mulimu abakyala, mulimu omukyala ng'ojja musanga amazzi ge gali kumpi, agamansuka. Abo mwebali nga gabali kumpi. Naye mulimu omukyala ng'olina kusooka kumala kumulaga ebyo ebisobola okumusanyula. Bw'anaasanyuka n'awulira bulungi n'anyumirwa, amazzi gajja kujja. Abo mwebali ng'olina kumala kumumatiza, omulage ebyo ebituufu, omukyala ajja kunyumirwa, amazzi gajja kujja bulungi nnyo nnyo. Omukyala ye aliwo kunyumirwa, kumulaga ebyo ebituufu ebiri mu mukwano. Buli w'obimulaga, ebiseera ebisinga omukyala oyo anyumirwa, naye mu kunyumirwa akulaga ekyo ky'alina mu mubiri gwe. Ojja kulaba ng'afulumiza amazzi amayitirivu, kwegamba weewuunya ogambe bulijjo omukyala wange ali bw'ati. Ebiseera ebisinga buli lw'olaga omukyala ekintu ekituufu mu mukwano, omukyala oyo ajja kukusanyula era ajja kuba musanyufu. Ebiseera ebisinga abakyala bwe mulaba basiiba banyiivu, ne bagenda ku mirimu nga banyiivu, naye buli w'omulaga omukwano ogunyuma, oguwooma, ogw'enjawulo, ogumutuusa ku ntikko, omukyala oyo ajja kusiiba musanyufu ng'alowooza kiri kye mwabaddeko. Omukyala osobola okumulaga ekintu omulundi gumu n'amala omwaka mulamba ng'alowooza ekyo, olw'ensonga nti kiba kyamunyumira, kiba
aba yawulira bulungi, aba yafuna essanyu mu mutima gwe. N'olwekyo abaami mulage bakyala bammwe ebyo ebiri mu laavu ebituufu. Mu abaami mbasaba muyige enkwata y'omukyala nga muli mu buliri. Topapira mukyala, mukyala muwe obudde, beera mukkakkamu eri omukyala, yogera naye bulungi, nyumya n'omukyala nga muli mu mukwano. Kibi nnyo okusiriikirira omukyala. Kirungi nnyo omwami n'ovaamu eddoboozi. Buli w'obeera ku mukyala wo beera ng'onyumya, mwogera, naye nga by'onyumya bikwatagana ku kyo kye muliko. Kijja kuba kirungi nnyo, kijja mmusanyula. Wanaaba awulira ku ddoboozi lyo ng'eno muli ku mirimu gya gavumenti, kijja mmusanyula. Kambayo WhatsApp nnamba yange, w'onaaba oyagadde okwongereza ku nsonga eyo, nja kuba nsobola oggikuwongerezaako ku WhatsApp w'onaaba ozze. WhatsApp nnamba yange eri 077873840. Yeeyo WhatsApp nnamba yange. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala, likinga video. Mubeere bulungi, mweraba.